nina ekintu kye njagala okugamba. Njagala kigamba Museveni. This is a message to you. Museveni okujjako ng'oli Murundi, oba oli Munyarwanda, oba oli mu Congo, oba oli mu Zimbabwe, oba oli yonna gye wava. Naye ogenda kuleeta ekintu, ogenda kireeta bannayuganda, most especially nze gye nva mu Western Uganda. Yes, osobola okulaba nti oli w'amaanyi, Muhoozi osobola okulaba nti oli w'amaanyi, olina emmundu. Yes, olina emmundu. Buli kimu kirina. Ne Bashir teyategeera right now we tuli. Teyategeera nti singa olutalo lugwawo mu Sudan. One, tribe Bashir gy'avaamu right now. We twogerera. Abasinga badduka mu Southern Sudan. Ababawala bogoolaba badduka dda. Kati abeekuba ba Malaysia ne Chaliwe be bali mu kwekuba. Chaliwa Malaysia no bali mu kwekuba. And Sudan will never be the same again. Museveni manyi nti olaba oli wakabi okaddiyo osobola okuba nga olina endwadde tofa naye oba n'owofa n'owokola ki. But the problem is ogenda kulekera ekizibu abantu abayitibwa aba Western. Osobola okuba nga toli mu Western nga gw'olina gye wava. And this njagala okugamba baganda bange oba ova Mbarara oba ova Ntungamo oba ovaawa. This is not a joke. Some of us who come from the Western Uganda ogenda tulekera obuzibu. Gwosobola okuba nga bagenda kuziika Burundi. Gwosobola okuba nga bagenda kuziika Congo. Gwosobola okuba nga bagenda kuziika yonna Museveni gye wava. Naye ogenda tulekera obuzibu ng'aba Western. One, we don't know where and how the hate egenda okubeerawo between other tribes of Uganda ku bannayuganda abava mu Western region. Fe tetumanyi. And we don't know, tetumanyi gye kisobola kukoma, tetumanyi bwe kisobola kuba, tetumanyi. Kubanga buli muntu yenna atutunuulira alabanga abantu abava mu Western Uganda abatta bannayuganda abalala. What? Musajja ki kye twakola? Kiki kye twakola? Kubanga kati twogere mbu kubanga kati banayekamba buli bannayuganda Museveni asobola okuba nga alina obukyayi kuba Westerners. One, nti bwe yajja okutandika olutalo mu abatakitegeera, Museveni bwe yajja okutandika olutalo mu Uganda, aba Western abanyankole baamugoba. On the record abanyankole baamugoba. Abaganda ne bamwaniriza. Najja n'alwanira ebiweevu. N'abamwegattako baddayo e Rwanda bakagamba simanyi baani ne baddayo e Rwanda be bamwegattako okusinga. Aba Western baali batono. Okujjako nga Museveni otugamba nti abanyankole oba aba Western wabakyawa. Because Choli Mukola, you are creating hatred between whatever tribe n'aba Western. Gwe n'olaba nti abantu bonna vidiyo eziri mu kutambula nga abantu abali mu kukuba abasajja abali mu kukuba abaana abali side zeri bawaiswa mufumbira abasoga ba Edmonton oba baki banubya n'ibya bavaawa bakyagulanya abaganda abali mu kwamba abambadde uniform buli ali awo ayine byona twesigire abeine abiki. What is your problem? Museveni, what is your problem? Do you want oyagala abantu batandika kukyawa aba Western bakyawe banyankole? Kwagamba oyina kiruyi ku banyankole nti lwakubanga bakugana okulwanira ewaabwe nojja mu Buganda oyagala creating hatred abantu kukyawa banyankole. Museveni, what's your problem? But videos zonna kubanga sijja kwogerako ono mwogezi wa polisi musajja watu sijja mwogerako ekyo kifo kiringa dumping place. Buli gwe bateekawo either n'oba mugezi you have to become stupid. So yo mwogezi wa polisi you are so dumb and stupid. Ogamba nti no Bobi Wine yabadde agenda bwati mmotoka ina aserya n'agwa. Then you are very stupid and dumb. You look to be so knowledgeable n'endabikayo ng'eyakulira ku mata. And I wouldn't expect someone from our region to speak like that. I've never seen a dumb person like you. A statement from you? Really? No, you're gonna tell that in your motor can answer it and not like stupid. But now you can't everyone let's say or you guy you have our marwa. Now you get it you. Okujja ko Museveni ngo yagala kutta batata baffe. Okujja ko ngo yagala abantu batandika kutta ba Western. Kikyogezako creating anti. Omuntu akutte mundu omuvubuka buli muntu yenna akutte mundu awo obwedda agamba to shoot ng'otulaga batulaze nga amanya gonna agaliko gava mu Western Uganda. Museveni, what are you trying to portray? Do you want our people to be killed? Are you trying to create hatred? Kikyogezaako kukola mbutuufu kikyogezaako kukola. Kati no kankubuulire nze nkulabula Museveni abaana bonna basobola obutakigamba. Kankubuulire osobola okubanga maybe olina obukyayi nti aba Western tebakwaniriza gwe kulwanira lutalo waabwe n'olutwala mu Buganda nga weefuula abaagala nobanga obakozesa nga kati mu bukadde bwo oyagala abantu bakyawa abantu baffe, which we are not going to accept. Kyobola banze nzomu ku batono abasooka okuvaayo n'omugenzi gundi ani ono mwami yafiira mu America yali owa Nuupu jjajja Nuupu ne tugamba nti si buli mu Western nti awagira Museveni. And I stand my grounds. Museveni nomala ogenda ku ground ne Bobi Wine nga kaliko kamera tosobola kuwangula Bobi Wine mu Western Uganda. Tosobola. Bobi Wine kyakulagako muntu nga mujuzi we yagenda mwakiraba
ewava Janet tosobola nzomu ne guy yafa jjajja Nuupu byalugaba abasooka okuvaayo ku mitimbagano ne tugamba bannayuganda nti si buli Western nti awagira Museveni, that's one. Si buli Western nti no mugagga mu gavumenti ya Museveni. Ne be mutulaga abagagga tetumanyi gye bava oba bava Kongo oba bava ne tugenda okulanga balina amanya ga Western tetumanyi.